oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Sengana Lubo Herbal Research and Beauty Center baba nobeesowoddeyo okufufugaza endwadde ezibonyaabonya bannayuganda. Sengana Lubo akola ku nsonga z'amaka, abaami n'abakyala, tujjanjaba pressure, ulcers, sukaali, hernia, kandida, kabootongo, natakoma okwagaba n'emikisa. Olwo ate ku byendabika ennungi bakola ku nsusu, batabula ebizigo ebituukagana n'olususu lwo nga bawonya n'amakula ko n'enkovu. Sengana Lubo Herbal Research and Beauty Center basangibwa Wakaliga emabega wa Petro City opposite n'akatale k'abaveteraani. Bakubire ku 0705 Musanvu-munya, 47, Nkaaga-mwemu, ne 0788 59 59 28 ne 0706 65 55 50. Situkiramu ofune obujjanjabi mbagirawo. Balamusiza nnyo mwenna abalabi ba ABS mwebale kwagala Sengana Lubo mwebale kwekumira ku ABS. Gwe buli ssaawa 5 lwezikwana nomanya nti Sengana Lubo live ku mpewo za ABS okola kyamaanyi. Nze Sengana Lubowa owa Nalubowa Herbal Research Clinic, omusawo wammwe omukugu akola ku nsonga z'amaka zonna. Pozi olunaku lwa leero twagadde okumanya lwaki ennaku zino obutabanguko obususse mu maka, obutabanguko obuyitiridde kivudde ku ki? Twagenze okunoonyereza okulaba nga ku sayidi ey'abaami bananga abaami temukyalina maanyi, temukyalina budde bwe muba wakyala bammwe. Tulaba wano ebintu bingi nnyo ku mawulire ng'omwami ogenze okukola omala ennaku mmeka tozze waka omukyala tomuwadde saavisi, naye ate abamu ekibalemezaayo si kugamba nti obeera bizi okola naye ng'ekizibu tolina maanyi. Ne weesanga nti omukyala wonna aba tomuwadde saavisi naye agenda kufuna omuntu akola ki? Amuwa saavisi. Juzi twalabye omukyala ayenda ku mupakasi, imagine omupakasi, olw'ensonga nti naye alina ekimubulako ng'omwami we kyotasobola kumuwa. Naye ng'abaami abamu ekizibu kivudde okuba nti temukyalina maanyi. Lwaki? Mukola nnyo masturbation. Masturbation eyo kye ki? Masturbation kitegeeza ekikolwa kyonna ekikuteeka mu mbeera z'omukwano nekikuleetera ofulumya amazzi g'obutonde nga tolina mukyala. Masturbation abamu bagamba senga ombuuza nti wakolako masturbation akugamba ye, naye ebiseera ebyedda nga nkyali mu secondary, naye essaawa ya leero ndi myaka 4 naye sikyalina wadde ettondo ly'otwanyi. Lwaki? Masturbation bw'ogikola tegenda kunafuya nti ogikoze eggulo lutuuke enkeera obeere ng'onafuye. Nedda, osobola okikola emyaka nga 2 emabega naye ne kijja mpola nga kikunafuya omubisi, kinafuya sisitimu yo. Ne weesanga nti gye wakola ng'oli mu secondary, oli mu senior 2, essaawa ya leero oli myaka 4 tokyasobolerako ddala wadde amaanyi. Nati n'omuganda agamba okali adda kadda dda. So kati bw'oba omanyi nti obadde okola masturbation eyo oba wagikola mu secondary ng'amaanyi gankendeera, masturbation eyo ng'ekuleetedde okunafuwa tokyalina wadde ettondo ly'otwanyi, kubanga omwami buli wobeera nga totuukiriza avunaanyizibwa bw'ogwo ng'omwami, kuba bamumanyi nti ewaka bw'ogula emmere n'ogiteekawo, omukyala bw'omugulira olugoye n'olumuwa obuvunaanyizibwa obutuukiriza. Nedda. Naye waliwo saavisi ereeta omukyala emujja mu bazadde be ne muleeta ewakaawo bw'obeera togituukiriza. Bwe bw'obutabanguko bwe tugenda okubeera nga tulaba ki mu maka bye tulaba ku mawulire ate nga biri mu reality, n'osangira ddala omupakasi imagine ng'ali ku mukyala wo. So singa obadde olina amaanyi omukyala n'oba omuwadde saavisi emmala niwe omala ennaku 3 naye ng'omutusiza ku ntikko ajja kuguma, ajja kumanya akaninde mwami wange akole ki akomewo. Naye abamu obeera n'omukyala eddakiika 2 tomuwadde budde, tomuwadde essanyu, omukomeza mu nkubo asigadde awankawanka. Byo bye tulaba nti obutabanguko ennaku zino buyitiridde mu maka. Abalala mukola masturbation nga muleetera mukola withdraw, n'okola withdraw method oba gye twalisenga abamu gikwesanga family planning. Twagala mukyala afune lubuto gwe bw'otuuka ku ntikko entikko n'ozimalira wabweru, eyo naye ebeera masturbation. Abasinga masturbation gye mumanyi ey'okwekubirira obusabbuuni, eyo yeri common abasinga gye mumanyi, naye nga ziri type nyingi nnyo eza masturbation. Abalala beera n'omwagalwawo ng'ali wala n'obeera nti omukwano mugukumira ku masimu naye ebeera masturbation. Abalala n'obeera nti wofuna ebirooto bye twaliyise wet dreams nabyo ne bikuleetera nti tosobola fulumya amazzi ga butonde ago ne gaggwayo nga tolina mukyala naye ebeera masturbation. Ekikolwa kyonna ekikuleetera ofulumya amazzi g'obutonde nga tolina mukyala oba olabye
pornographic films zonna ezo zimuvi zonna ez'omukwano ne zikuleetera okukuteeka mu mbeera abamu n'ofulumya amazzi ne gatagwayo eyebeera masturbation. Masturbation enafuyiza etya ku sayidi ey'abaami ebaleetedde okunafuwa mu nsonga z'obufumbo. abaami muli banafu olw'okuba nti abaami ozza okola masturbation. abalala ebaleetedde ebinywa kwegamba bw'ogezaako okwegomba okubeera n'omukyala n'obeera nga oli awo oli kibiribiri omubiri munafu teguba strong obulungi so ng'omwami atuuse okwegomba okubeera n'omukyala we olina okuba ng'oli mukakanyavu bulungi bale ng'omukyala ne wagezaako okukumenya tomenyeka oli strong obulungi olinga omutayimbwa naye abalala bw'osituka obeera olebera bulebezi ng'eryenvu kwegamba n'omukyala naye ne bimulemera abalala noba n'omukyala eddakiika 3 omukyala n'atuuka n'okuyomba n'akugamba toddamu nakunzannyirako kubanga alaba omumalira biseera ate mukimanyi bulungi nti abakyala balinga sigiri gwe omukyala ye watuukira okubeerera mu mbeera kuba omwami oyinza osituka ye ng'omukyala tannayagala naye ate wesituka mu dakiika nga 10 omukyala wayagalira wakwetaagira ate gwe ng'otuuse ku ntikko. So ekizibu ekyo ne kiba nti abakyala kibaleetedde nnyo okubeera nti mukola ki mubasindika mu bikomo eby'obwenzi. Naye omwami yonna ng'oli gy'oli ng'olina ekizibu ekyo bane tolina maanyi kubanga temukyatuusa bakyala bammwe ku ntikko temushabawa ssanyu limala kuba omukyala singa oba omuwadde essanyu erimala omubiri ne gusanyuka. Sisuubira nti omukyala ayinza okudda ku bapakasi, sisuubira nti omukyala ayinza okwenda ku neibawo. Mazima nga buli kimu ewako kiteekawo naye ng'ekimubulako kiri kimu omukyala tasobola kukola kintu ekyo olw'okuba nti omukyala ne oba omuwadde buli kimu naye nga muli baavu naye ng'omuwa saavisi emumala omukyala tasobola kwenda. Naye ekizibu ekirese obuzibu bwonna obwo kuba nti abaami temukyamalako abaami mulina amaanyi matono ate ng'omwami olina okubeera n'omukyala wo Lutu esooka eddakiika 2:25 Lutu ey'okubiri n'obeera naye eddakiika 3 n'essaawa. Naye abaami bonna gy'oli ng'omanyi totuukangako ku ekyo kuba mulimu abaami ye ng'olufuna akabugumu bw'ati ng'atuuka ku ntikko. Jangu keera ku makya jangu ofuna eddagala. Tulina full package eyamba omwami. Tulina eddagala eriyamba omwami ng'omwami obadde okola masturbation naye ng'amaanyi gakuggwamu tokyalina ky'osobola kwegamba oli awo balaba mpale kutambula mu kkubo naye ng'ate we mu nsonga z'ekisenge tulina ky'osobola. Tulina eddagala erisobola okukuwa erisobola okuzza sisitimu y'obujja. Full package eyo erimu eddagala erizibukula emisuwa. Mulimu eddagala ery'amaanyi, mulimu eddagala erigumya ebinywa. Gwe omwami abadde azannya akapiira eddakiika 2 mu nnaku 3 zokka ogenda kuba ng'opiikinze ng'ebintu bitambula bulungi. Gwatutte full package ate ne tuboneka emergency ng'olina kamaki ka ddakiika 3 mu maaso ako kakolerawo oluba okanywa bwotyo eddakiika 3 mu maaso kaba katandisedde okureactinga oba osobola okubeera n'omukyala n'omumatiza naye abasinga temukyamatiza bakyala bammwe. So bw'oba omanyi nti ekizibu ekyo weekiri kopa ennamba eziri ku screen ya TV obeere ng'onkubirako obujjanjabi bwonna weebuli tekuli side effect yonna. Tulina ne kapaka lasiti kwegamba gwe ng'owulira amaanyi gakendedde tokolanga ku masturbation naye nga kwegamba owulira tokyewulira bulungi nnyo jangu ofune kapaka lasiti ako kagenda kuba kakuyamba. Mulimu eddagala lya buli kika kyonna ate ng'eddagala liri pure rehab tekuli side effect yonna ligenda kuyamba okuzza sisitimu yo obujja. Eddagala eryo lya butonde tekuli side effect yonna togenda kufuna buzibu bwonna mu ddagala eryo. So omwami amanyi nti amaka gayuuga lwakuba nti tolina maanyi kubanga teri mukyala atayagala mwami atalina maanyi obeera omuzannyirako obuzannyizi ne wonajja ng'akwegamba omwepikidde ngalango leero owulira weegaganudde n'ogamba naye leero nnyina okukolawo ekyenjawulo ng'emabegozo omuzannyirako obuzannyizi tajja kuwa budde ajja nakusindika eri agambe nti agwe nakumanyiira ezo zembeera zo. So bw'oba omanye nti kizibu ekyo wakati weekiri keera ku makya jangu ofune obujjanjabi. Ennamba esooka eri 0705 74 47 61. Eyo ennamba eri ku WhatsApp. Gwe yeetaaza oyita ku WhatsApp osobola okukozesa omukutu ogwo gwa Airtel eri 0705 74 47 61. Ne tuba ne MTN eri 0788 59 59 28. Ne tubawo ne Airtel endala eri 0706
65 55 50. Abaami temulina maanyi, temuli mu mbeera ya kubeera nti temulina maanyi gokka wabula ne size. Bananga abaami muswaza nnyo size ennaku zino ntono n'otuuka okubeera n'omuntu ogw'oyagala naye ng'omala kuggyako ttaala okubeera nti omuweetema sipeeya naye aba tokyasobola kubeera tosobola kwana mukyala n'ogenda naye emisana nti mwesanyuseemu olinda obudde ne buziba ate n'omala okuggyako ettaala olw'okuba nti size yo togyekakasa. Size ennaku zino mulina butono kubanga bw'okola masturbation ekendeeza ebinywa emisuwa giri ne giba nga tekikyasobola kuvibratinga. Abalala babakomodde ne weesanga nti akantu kagenze kakendeera keeveera. Abalala omubiri omunene nnyo ne guba nti gunywedde akantu ako n'osigala ng'oli katono n'osanga omunga omunene mumpi n'osanga omulala muwanvu mutono baneebwe nga byonna tebikola makulu so ng'omwami omutuufu walibadde oweesa inches 7 ate obunene n'oba n'ekisanikira ky'ekidomola kya mukwano bannanga omwami bw'onaaba ne size eyo n'otatuusa mukyala n'otawa mukyala ssanyu omukyala naye abeere nga yeekyekinga so bw'oba omanyi nti olina ekizibu towera size. Tulina akazigo kaffe ka Mukuza Herbal Jelly bannanga abasinga kati bampa n'erinnya lya Ssenga Mukuza olw'akazigo ako kuba abaami kabakuzizza. Abaami ng'omanyi oli gy'oli tonafuna akazigo ka Mukuza kwongera ku size yo keera ku makya jangu ofuna akazigo ako tekuli side effect yonna tekagenda kendeeza maanyi go kuba abamu baba tyanogamba nti nyinza okukakozesa nina amanyi gange naye bwenakozesa Mukuza ajja kukola ki kuleeta obuzibu tekuli side effect yonna ebintu byaffe byonna biri pure herbal keera ku makya jangu ofuna eddagala lyaffe lyonna lya butonde. Genda mpaka empya linnya Natete Wakaliga gamba kondakita akujjemu Wakaliga ku petrol station bw'otuukawo obeere ng'onkubira ku namba eziri ku screen ya TV yo. Mukuza Herbal Jelly agenda kuyamba okweyongera ku size gw'omwami weeks 2 zokka bweziti obeere ng'okwegamba oli musajja eŋŋwaŋŋuli naye abasinga mulinga abalina obujiiko obutabula muki obujiiko nga kiringa bwonabeera n'omukyala nga olina akajiiko kotabuza mu ggama n'obeera n'omukyala embeerera talabanga ku mwami naye mazima gwe nga sitiirwa era owugabuwuzi olinga ayingidde mu swimming pool so ng'omukyala oluusi buli kaseera yeekolako saavisi mufunda bulungi naye gwe olw'okuba olina akantu ku akatini ako akatawera bw'otuuka okuteekako buno bugali mpitawa nga gwe tolina n'emwe kutuuka olw'okuba nti akantu ko katini towera size naye woba omanyi nti ekizibu ekyo weekiri keera ku makya jangu ofuna akazigo ako ka Mukuza Herbal Jelly kagenda kuyamba okwongera ku size yo obuwanvu n'obunene. Genda mpaka empya linnya Natete Wakaliga gamba kondakita akujjemu Wakaliga ku petrol station. Ate ekirungi tukola deliveries kuba mulimu abantu baffe abamu nga weetaza obujjanjabi ne tosobola tuuka we tukolera. Tukubireko kwezi namba eziri ku screen ya TV yo tubeere nga tukutuusaako obujjanjabi bwonna bw'obeera obwetaaze. Nawe ayagadde okuyita ku WhatsApp gwekoppe namba eri 0705 74 4761 gw'alina WhatsApp gy'osobola ogikozesa n'oba ng'otubuza ebibuuzo oba otusindikira message kweyo ennamba. Ate nawe yeetaaze okukuweereza eddagala ennamba zonna ezo zolaba ku screen ya TV yo osobola ozikozesa n'obeera ng'otukubirako tuba tusobola okukutuusaako obujjanjabi bwonna bw'obeera obwetaaze. Tuggulawo essaawa emu bw'ete ey'okumakya ate ne tukuma essaawa 2 ez'ekiro. Abaami ng'olina ekizibu wakyama kuba oyinza okwesanga omwami alina amaanyi size ewera naye ate nga yakyama kwegamba n'oyo ate abeera takola makulu olw'ensonga nti omukyala mufo ky'okumuwa essanyu ate obeera omulumya bulumya ojja kwesanga nti omukyala agamba nti dda wano ate gwe ng'okwata eno kitegeeza obeera olina embaliga amakubo okwata amalala gamba kwata alina ate gwe okwata ddala so omukyala mufo ky'okufuna essanyu ogenda kuba omulumya bulumya. Tulina akazigo ke tusobola okuwa akasobola okugolola okugulu kooko ne kuteerera bulungi straight kuba omusajja olina kubeera ng'oli straight bulungi. Abakola ka bend ng'oluvannyuma lw'okwambala obugoye obukwata ennyo obupanti oba bakusiba pampa kwegamba zaakuwetera sayidi emu oba panti ze zaakuweta oba oluvannyuma lw'okukutayirira n'okolamu ka bendi ako jangu ofune omugolola weegolole kuba omwami tolina kubeeramu nakabende n'okuba ng'oli straight bulungi buli kaseera ng'oli straight ate nga bw'ogezaako okwegomba okubeera n'omukyala wo olina kuba ng'okola ki
ng'oli straight naye abalala obeera omukyala owulira omwagala omubiri tegwegomba so ekizibu ekyo kyonna oba okirina jangu ofune full package bananga abaami yensonga lwaki mulaba nti abakyala ennaku zino babendako olw'ensonga nti tokyamuwa ssanyu naye bw'oba omanya ekizibu ekyo nga weekiri jangu ofune eddagala kubirako senga enamba zaffe esooka zonna zirioko ku screen ya TV yo oba olina kyoyagadde okubuuza kyonna gweweereza emessage ku WhatsApp naye wayagadde okubuuza ekibuuzo kyotukubireko wayagadde okuweereza obujjanjabi wayagadde okukeera okujja kufuna obujjanjabi nawe keera ku makya genda mu paaka empya olinye Natete Wakaliga ogambe kondakita akuggyemu ewakaliga ku Petro City eri katale k'abaveterani webakolera obutanda bw'amasomero bw'obuuma wetusangibwa wokka okuleka gwe ng'ogambye sisobola kutuuka we mukolera ne ate neetaaza obujjanjabi tusobola obukutuusaako wonna w'obeera oli wabula tetutembeeya omala kukola oda naffe ne tulyoka tukuweereza obujjanjabi obwo so bwe tweyongera okusaidiya abakyala ate nammwe abakyala ekizibu tekiri ku baami bokka nammwe abakyala muleetedde nnyo abaami okubeera nti balabankana newesanga nti omukyala omwami embeera gye yakufuniramu nga mwakeeraba kati yakyukira ddala si bw'okyali watandika family planning nezikyusa omubiri gwo omukyala yalina obwagazi kati omwami abula kukwata bukwasi tokyalina wadde obwagazi tokyegomba so luli omwami wo newabanga agenze ku mulimu nakubira bukubizi kasimu mbutuufu ng'owulira omuyoya naye kati newamala omwezi nga takomyewo waka abamu towegomba bwakomawo n'ogamba nti ate akomyewo omutima ne gukutunduga olw'okuba nti omanyi nti ye kati omwami agenda kudda ng'ayagala okubeera naawe naye ate gwe omubiri ogugwo nga tegwagala ofoosinga bufoosinzi kwegamba abamu n'obeeraawo nga okubeera n'omwami okakakikakola okuba nti olina okikola naye ekizibu ekyabakyala tekyali baddewo mu maka singa obadde nga oba wakozesa family planning nga yakuleetera ekizibu ekyo aba n'omusanga nti ye omukyala bwe yeekubirira yekka nga badde naye akola masturbation kuba nammwe abakyala mukola masturbation ne weekubirira wekka n'otuuka ku ntikko kyokka ate bw'obeera n'omwami wo nga tosobola kutuuka ku ntikko abakyala ekizibu ekyo woba okimanyi naawe okirina jangu ofune eddagala bannanga abakyala baagala abaami kuba abaami baagala abakyala ng'omukyala ogenda kumuwa essanyu naye bw'onaabeera gwe ng'omubiri gwo mukalu muzibu kwegamba alinga atema ku lwazi kuba buli wobeera nga tolina bwagazi kimanye nti n'amazzi gagenda kukubula gwe omukyala abakyala tulina eddagala lyammwe erisobola okuzza sisitimu yammwe obujja nammwe tulina full package si abaami bokka naye tulina ne package ey'abakyala omukyala oli gy'oli tolina bwagazi totuuka ku ntikko kuba abamu temukimanyi just muwulira nti kutuuka ku ntikko naye tomanyi kyekitegeeza obadde mu maka emyaka ng'esatu ozadde abaana bameka naye totuukanga na ku ntikko obaddeko n'abasajja ab'enjawulo naye totuuka ku ntikko jangu ofune eddagala tulina eddagala lisobola okuwa erisobola okuzza sisitimu y'obujja kubanga omwami buli walibeera naawe n'otatuuka ku ntikko n'omwami omumalamu amaanyi alabira ddala nga talina kyakoze so abakyala abali yonna gye muli nga weetaaza obujjanjabi eddagala weeriri tekuli buzibu bwonna abakyala tulina eddagala esobola obbayamba namwe oluvannyuma lw'eddakiika 3 kwegamba gwe nga weeraliikirira omwami agenda kudda kyokka ndi mukaluwo obwagazi sirina tulina ka emergency akasobola okukuyamba mu ddakiika eza 3 naye ka emergency ako bw'okakozesa tekitegeeza nti kagenda kukolera lubeerera nedda era nga owa nti emergency just kwetaasa naye tulina full package egenda kuba ekuyamba okuzza omubiri gwe obujja oddewo nga bwe wali kuba omukyala gye bufa ne bwenkana at least oluvannyuma lw'emyezi 3 yozaako mu nseke zibukulako emisuwa abalala obusimu bwasirika nowesanga nti bw'obeera n'omukyala bw'obeera n'omwami wo ne bwakunoonya okumala emyezi eddakiika 3 gwe tolina kyokyukako obwagazi tolina tulina eddagala ly'obwagazi kubanga abamu obeeraawo ng'olabika bulungi oyiikayiika buli muntu akwegomba naye ng'ate embeera z'ekisenge omwami we abeera naawe yamanya ekizibu kyalina so bw'oba omanyi nti obuzibu bwe buli jangu ofuna eddagala tulina eddagala lisobola okukuwa eritalina buzibu bwonna nga ligenda kutereeza omubiri gwo ate mpozi nebazaako abaami ak'ensuso kuba mulimu abaami abamu n'amanya nti omukyala we amubowa ebintu by'ayagala omukyala tabirina
omwami najja n'agulira omukyala we eddagala aleme okugenda okulabankana atereze omuntu we. So mwabaami abakola ekikolwa ekyo muri b'amaanyi era mbagala nnyo. Nammwe abakyala n'omanya nti omwami wange mwagala nnyo ne size tentuuka nojja n'ofuna akazigo oba n'omutwala eddagala ly'amaanyi kuba mulimu abaami abamu ng'agamba nze ate natuukirira nti omukyala biki tekirina buzibu nze ndisenga w'amaami n'abakyala. Bw'obeera omwami ng'oyagala linnya lya ddagala ly'amaanyi jangu olino ne sirina buzibu bwonna nawe omukyala jangu ofune eddagala. Ate nsuubira ffe abakyala twanguyirwa nnyo abaami kubanga kyenjogera wano nze mmanyi abaami abakyala kyetwagala eri abaami ate n'abaami manyi omukyala kyalina okwagala ku mukyala. So bw'oba omanyi nti obuzibu weebuli jangu ofune eddagala lyaffe terina buzibu bwonna tekuli side effect. Genda mu paaka empya olinye Nateete Wakaliga ogambe kondakita akugjemu Wakaliga petrol station bw'otuukawo onkubire ku namba eziri ku screen ya TV yo. Esooka eri 0705 74 47 61. Ne tuba ne MTN eri 0788 59 59 28. Ne tubawo ne Airtel endala eri 0706 65 55 50. Ezo zonna namba zange zibeerako. Oyina ky'oyagadde okwebuuza, oyagala kuweereza ddagala, oyagala kulagirira kutuuka we tukolera, gwokope namba eziri ku screen ya TV yo obeere ng'onkubirako. Abakyala abali eyo bannanga abakyala mwegayalirira nnyo. Abakyala kwegamba n'oteekulako service ozadde. Kyokka jjukira bw'ozaala tosigala kyekimu nga bw'obeera nga tozaalangako. N'obeera n'ozaala olusi bakuwadde wuzi abalala muti okunyiga wuzi ezo ne zita ng'ennyama eri temaze kwekwata. Kwegamba n'osigala ng'oli kyangaala bannaye n'osigala nga bwe battuleera bambi ekyukirayo. Kati baliiramu bw'onaabeera n'omwami we ate ennaku zino abaami bamwe mubamanyi ba bujiiko obutono. Agenda kubeera eyo ng'abuga buwuzi naye bw'anaatambula n'asanga omwana eyeefiitinga obulungi eyeefunzaako omwami we tajja kudda waka. Bw'anaaba akomyewo ewaka ajja kuba ng'aleeta tulo. So abakyala tulina eddagala lye bayambako okwefunzaako kuba omukyala olina okuba ng'oli mufunda bulungi nga lastika mweziri. Ate nga watyaba enku kuba buli wobeera nga watyaba enku ezo zikuyambako okubeera nti obeera mufunda ate ng'obwagazi olina ate zikuyambako n'okwongera ku ki okubeera nti ofuna amazzi kuba buli wofuna obwagazi bw'oba nga tolina kizibu kyakuba nti wakozesa family planning nti eyasirisa obusimu bwo amazzi gajja kuba gajja. So mbakubiriza okujja ofuna obujjanjabi. Abakyala mujje mwekoleko bannanga abaami ekisinga otambuza abaami ebbali kubeera nti gwe omukyala ali ewaka omwami tomuwa ssanyu. Omwami tomukolera kyayagala naye mazima osinga onaaba nga weekozeko bulungi kwegamba nga buli kimu kyaterera bulungi omwami ne bw'aliyenda wa. Ate mbagamba buli kaseera abakyala nti eddogo erisooka eri omwami wo kweddaabiriza gwe wansi. Kuba omwami bw'anaakutuukako ng'oli mufunda bulungi mazima nga watyaba olusekese lw'enku wakola ekigaaga kiramba ekyenkana olugalo n'olulamba bwe ruti ng'ate obwagazi olina otuuka ku ntikko kwegamba ensulo osamula busammuza eri omwami ne waaligenda ebbali mu bakyala bameka era ajja kukomekkereza agamba naye mukyala wange Aida yasinga era ajja kudda ewaka atuule. So teri mwami yatondebwa nti alina kubeera ku mukyala omu naye singa obeera nga weetaddemu ebirungo omwami wo ly'eddogo erisooka ku ggwe eri omukyala. Eddagala eryaffe si lyakweraguza. Eddagala ojja kujja olifune tulina kiliniki era bw'otuukawo tulaba bulungi si byakunyenya nsaasi kobeera omulokole naawe olina okukozesa eddagala eryo olw'ensonga naawe olyetaaga kuba naawe olikola ki oli muntu si kugenda mu masawo nti ogende weeraguze nedda. Keera ku makya jangu ofune obujjanjabi tugulawo essaawa emu paka essaawa zibeera 2:30 ez'ekiro ate tukola delivery kuba naawe atasobodde tuuka we tukolera tusobola okutusaako obujjanjabi bwaffe bwonna bw'obeera obwetaaze wabula nti tetutembeeya. Omala tukubira simu n'otugamba nti oba ndi najja na nkumbi oba ndi luddawa oba ndi luddawa n'obeera nga tukutusaako obujjanjabi bw'obeera oli. Kobeere ng'oli mu nsi z'ebweru oli Dubai oli London oli wa ffe tusobola okutusaako obujjanjabi bwonna obeera okoze eki. Mwabeetaaze puroguramu eno nga musanze gwako ogenda bugenzi ku YouTube n'oteekayo Ssenga Nalubowa obeera osangayo puroguramu zaffe zonna nga bwe tuze tuzikola. So mbakubiriza kimu kubeera
nga wejjanjaba kubanga obulamu bwe bugagga buli wobeera ng'oli muterevu bulungi n'emirembe waka gibeerawo omwami bw'obeera ng'omuwa essanyu emirembe gibeerawo ewaka naawe omukyala bw'obeera ng'omwami wo omuddaabiriza bulungi ne waba tafunye 10 ajja kudda ewaka omukakkanye kuba ajja kumanya ojja muwe emirembe abeere nga biri byonna ebyokulimu abyerabira ne waba ze ne stress ze naye bw'anaakoma waka ne stress ze nga naawe alina okumuddaabiriza ebintu byo byakwekulula bw'oba osanga nti ennaku ezimu tadda waka ate nga tabadde mu bakazi naye olw'okuba nti n'ewakajja olw'okuba nti tolina kyogenda mumukolerawo kyanjawulo n'abeera eyo so obuzibu bwonna buba weebuli jangu ofune obujjanjabi kyonna ky'oba weetaaze kopa ennamba eziri ku screen ya tv obeere ng'onkubirako oba oyinza okugenda mu paaka empya n'olinnya nateete wakaliga n'ogamba kondakita n'akugjamu ewakaliga ku petrol city bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya tv yo ennamba esooka eri 0705 74 47 eyo ennamba eri ku whatsapp ne tuba ne MTN eri 0788 59 59 28 ne tubaawo ne Airtel endala eri 0788 59 58 bw'okuba ku Airtel ng'eri busy kyusa okube ku MTN oba kuba ku Airtel endala zonna nnamba zaffe tubeerawo nga tuzikola ki tusobola okuddamu buli kimu ky'oba weetaaze okumanya. Tulina akazigo kaffe akayamba ku bakyala bannanga abakyala ennaku zino ng'okyayambala obubi n'obugule nze nkusekerera olw'ensonga nti omwami agenda kusanga mu kkuba kwegombe akulaba osituse naye ng'osituse bya kiwaani ate otuuka okwetema sipeya nga kyakwegombyeko okisuula bw'onaatuuka okwetema sipeya okisuule wali kwegamba omwami ekijja kumuwa ekifaananyi ekifaananyi ekyenjawulo so bw'anaakusanga ng'obadde oli mubiri gwo guliko original naye bino byemwambala obubina n'ogenda okwetema sipeya nga kabino okasuula wali ate omwami keyegombyeko kigenda muwe ekifaananyi kirala nnyo era ajja kumanya byonna bya kiwaani so abakyala ekirungi nti twabakolera akazigo kaffe ka mukuza extra herbal jelly akazigo extra herbal jelly mukuza kayamba bakyala bokka omukyala ng'oyagadde okusitukamu banenge ennaku zino mulembe gwa kusituka si kugamba nti obeere munene nnyo nedda naye kwegamba ng'olina figa eyawula kuba bw'oba okwesiza akazigo ako n'okasiga ku hips n'osiga akabina n'osiga entumbwe n'obeera ng'oyawudde bulungi naye oyinza okwesanga omukyala n'osanga omukyala ngeno munene waggulu ate nga wansi mutono kwegamba ne bikusobera naye bw'oba omanyi nti weetaaza okwongerako ku sayizi yo y'omubiri osobola okwesa akazigo ako ate gwe oba toyagadde kukozesa eryo lyakwesiiga tulina eddagala ery'okunywa byonna nga bya habo eddagala eryo nalyo ly'okunywa lisobola okuyamba gwe omuntu omutini ennyo naye ng'oyagadde okwongera ovumbevumbemu osobola okukozesa eddagala ery'okunywa n'obeera ng'osituka bulungi nammwe abaami ali gyeri ng'olina ekibuto kyakususeeko bannanga abaami ab'embuto ennene ebiseera ebisinga n'amaanyi muba na matono n'obusajja buba bwakendeera naye bwe omanyi nti otuntu twotwo tutono olubuto kalunywedde jangu afune eddagala erisiriminga kuba nammwe abakyala abamu muzaala niwesanga nti olubuto tusigadde nga lunene omwami gye yakulabira ng'oli lubuto tolina njawulo nawe ozaalidde kwegamba wamusobera tulina akazigo akasiriminga oyagadde osiriminga ku lubuto oba oyagadde okwesirimingako ku mabeere g'omukyala oba oyagadde okwesirimingako g'omwami olubuto olunene olwo olukususeeko jangu obeere ng'ofuna akazigo ako tikalina buzibu bwonna kajja kuba kakuyamba okuba nti otereza omubiri gwo mpozi tulina n'endwadde nga kandida mwe abalina obuzibu bw'endwadde za kandida abakyala naddala kuba kandida abatawanya nnyo newesanga nti omukyala kandida akuleetedde okukala kandida akumazeeko obwagazi kandida akulemeseza okuzaala olwokuba nti amazzi ago amakyafu g'obundula gakuleetera gasigala ku mumwa gwa nnabaana n'obeera nekikuviirako nti newonaaba n'omwami eddakiika 3 oba essaawa nnamba oba emirundi emeka togenda kusobola kufuna lubuto olw'amazzi ago amakyafu agatula ku mumwa gwa nnabaana galemesa enkwaso z'omwami okuyitawo ogenda okutunda omwana so bw'oba omanyi nti wafuna ku bulwadde bwa kandida balabwe bwabaleetera okubeera nti bumamalamu obwagazi ng'abakyala tokyegomba mwami wo olw'ekizibu kya kandida okaze jangu ofune eddagala lya kandida ate woba nga muli kapo nga mwagalana mwembi omwami n'omukyala mwenna nga mubadde mufunye obulwadde bwa kandida obwo
jangu mwejjanjabe mwenna. Abakyala Kandida abaleetedde okuba obutulututu, abaleetedde okusiibwa kwegamba omukyala agamba nze ne mu handbag yange mpula okutambula n'akasanizo kano ke twaliise kapulula olw'okuba nti obeera osiibwa nnyo otuuka ekiseera n'okwata n'akasanizo kuno ogamba kofune ewali ekinaabiro oba toilet ogende omale okwetakula nkweganga owulira osiibwa olw'obuzibu bwa Kandida obwo. So jangu ofune eddagala eryo erya Kandida jangu wejjanjabe. Kandida abaleetedde okukala abakyala ate nammwe abaami abaleetedde okukuba obutulututu kuno ku mugo gw'obwami bwammwe buno abamufuna obutulututu nga bwobunyiga buleeta otuzizi abalala n'obeera ng'okuba n'obeera ng'ovaako evvu mu mpataanya ez'obwami bwo. So bw'oba omanyi nti naawe omwami olina ekizibu ekyo jangu ofune obujjanjabi eddagala lyonna bweriri. Oba tozaala kuba mulimu n'abaami abamu buleminga abakyala omukyala tazaala naye ng'ekizibu kiri buggwe gwe buli mukyala g'obeera naye yatazaala naye bw'agenda ebbali ate n'akola ki n'azaala. Bw'oba omanyi nti gwe olina ekizibu ekyo oba omwami tozaala jangu ofune eddagala kuba tulina eddagala eryongera ku baami enkwaso. Abamu mbamu akola masturbation nga yakulemeseza ddala okuzaala n'obeerawo gwe buli mukyala g'obeerawo naye tazaala naye ate omuntu bw'amutwala ate ye n'amuzaalamu jangu ofune eddagala eryongera ki ku nkwaso zo gwe ng'omwami. Ate naawe omukyala ng'olemereddwe okuzaala abala family planning wazaalayo omwana omu n'odda ku family planning n'ekusiba obutadde okufuna lubuto tulina eddagala lyetukuyamba lisobola okukoza family planning y'omubiri ne tukuwaata erisembeza amagi n'obeera nti osobola okuzaala. Bannange eddagala lyonna tekuli side effect yonna eddagala liri pure herbal. Jangu wejjanjabe keera ku makya genda mu paaka empya olinye Natete Wakaliga ogambe kondakita akugyemu Wakaliga ku petrol city bw'otuukawo obeere ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya TV yo. Gwe omulwadde wa pressure oba olina sukaali oba olina aniya oba olina akabootongo jangu ofuna obujjanjabi. Ate abaami kabootongo abamu abaleetera okunafuwa newesanga nti wafuna obulwadde bwa kabootongo obwakuviiramu okuba nti onafuwa amaanyi g'ekisajja nakyo abaami abalala mukirina ne sukaali oyo abamu abaleetera okunafuwa. Oba olina pressure kuba tulina eddagala lya habu naye nga lisobola okukkakanya ku pressure yo nebeera nga ekola ki nga terinnya ate nga tekka. Nammwe abalwadde ba sukaali osobola okukozesa eddagala eryo newadde obadde ku mpiso oba oli ku mpeke nobeera ng'okozesa eddagala ne likuyamba okuba nga sukaali wo abeera ali nnomo tajja kutawaanya. Ate abamu bwe mubeera ne sukaali abakyala abamu kwegamba ng'oludde ne sukaali nammwe abaleetera okufuna ebirwadde mu bukyala n'obeera nti abamu abamalamu obwagazi abaami abaleetedde okunafuwa ne wesanga nti tokyalina wadde ki amaanyi. Obujjanjabi bwonna weebuli. Tulina eddagala ly'emikisa bannange bwe njogera ku ky'omukisa buli mukyala yali yeetaaze omukisa ate si mukyala yekka n'omwami weetaaga omukisa. Olina okufuna ku ddagala ly'emikisa kuba abamu mukuze naye nga tonabangako na ku kyogero okuze buli gy'ogenda ku mulimu osomye bulungi empapula zo nnungi naye buli wootuuka bakugamba ojja kudda enkeera ezizo ze babikkako ze batadde ku ngulu be bawa gwe yasookawo wadde obasinza grade tebakuwa olw'okuba nti olina ekizibu. Ate ng'omukisa tukimanyi gutomera yeetegese buli wonaabeera nga tonoonyeza mukisa gwe olina okugunoonya so si gwe kunoonya gwe olina okunoonya omukisa. Tulina eddagala ly'emikisa n'osanga omukyala alina abaami naye nga abaami bonna buli gwalina alina naye nga tewali n'omwamuwa eyali evuddemu omuwa amuwa 15 bwamutwala autu banywa kakadde naye n'amusibuza 15. Lwaki? Oliko ekizibu jangu ofune omuweebwa. Tulina omuweebwa okusobola okuyamba omukyala oyo omukyala nga toweebwa omwami wo n'abeera okuwa kobeere ng'olina bantu bo balina naye ng'obasaba tebakuwa. Bw'okozesa omuweebwa ogwo guba gusobola okuba nti bakola ki bakuwa. Banaye tulina ekyogo ekyo kirungi nnyo ekigenda okukwambululako ebizibu byo. Tulina eddagala ly'emikisa kugamba emikisa n'obeera nga buli bw'otambula wonna buli muntu akola ki akwegomba naye n'osanga omuntu gwe walutwe kyokoze n'ekyotakoze buli kimu basonga muggo omumwa. Ate tunoga ekyogero ky'abaana kuba ennaku zino ku Kampala abazadde abasinga abaana mubanaaza majaani kati weebuuza omwana bw'akula agenda kukola ki era byagenda okukola agenda kuba akula majaani. So bw'oba omanyi nti olina ekizibu ekyo towafuna mwana wo mukisa gumunogera kyogo
kyogero jangu tumunogera ekyogo ekyo singa abeera mwana muwala kyawukana ku ky'omwana omulenzi era tukakasa nti oba olina okutukubira n'otugamba nti njagala munogereyo ekyogo nzija kukinona olw'ensonga nti kiba fresh tekibeera waawo tukinogera ku order bw'oba otunogera mwana muwala ekyogero ky'omwana omuwala kyawukana ku ky'omwana omulenzi era oba olina otukubira nga tonnasimbula n'ogenda otutuuka we tukolera ng'ekyogero ekyo twakitegese dda bw'aba mwana mulenzi tubuulire nti omwana mulenzi tunoge ekyogero nga kya mwana mulenzi so ebintu byonna nga we mbyogedde ku ddagala lyaffe lya butonde tekuli side effect yonna bw'alyetaaze genda mu paaka empya linnya Natete Wakaliga gamba kondakita akuggyemu Wakaliga ku petrosite bw'otuukawo obeere ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya TV yo esooka eri 0705 74 47 61 enamba eri ku WhatsApp gweyetaaze oyita ku WhatsApp kozesa enamba eyo ne tuba ne MTN eri 0788 5858 59 zonna ziri ku screen ya TV ne Airtel endala eri 0706 65 55 50 obujjanjabi bwonna tekuli side effect ate tukola delivery bwe yeetaze obujjanjabi naye nga obudde olina butono obeera waka obi ku mulimu okola nnyuka kiro tosobola tuuka tukolera tukubireko tukutuseeko obujjanjabi wabula tetutembeeya eddagala omala tukubira nti ndi wano bandeetere togenda kusanga nti tulina emmotoka ezitambuza eddagala teri muntu atembeya ddagala lyaffe kuleka nga ggwe otukubidde nti mundeetere wano obujjanjabi tuba tusobola obukutuusaako nawe omuntu yenna ali gy'oli olina ekizibu ensusu zikutawaanya olina endwadde z'ensusu Sengannalubo Herbal Research and Beauty Center baba n'obesowoddeyo okufufugaza endwadde ezibonyaabonya bannayuganda. Sengannalubo akola ku nsonga z'amaka abaami n'abakyala tujjanjaba pressure, ulcers, sukaali, hernia, kandida, kabootongo nga takoma okwagaba n'emikisa olwo ate ku by'endabika ennungi bakola ku nsusu batabula ebizigo ebituukagana n'olususu lwo nga bawonya n'amakula ko n'enkovu. Sengannalubo Herbal Research and Beauty Center basangibwa Wakaliga emabega wa Petro City opposite n'akatale k'abaveteraani bakubire ku 070 7 47 61 ne 0788 59 59 28 ne 0706 65 55 50 situkiramu ofune obujjanjabi mbagirawo.